kansubire nti muli bulungi mikwano gyange yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo banaye mukulikeyo ate mu Krismasi nyongera okubeera nga ate mbagaliza omwaka omujja 2022 omwaka gubeere gwa ssanyu gubeere gwa mirembe gubeere gwa buwanguzi mikwano gyange yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza manya nze omumbeja Aisha Nasolo butereevu gwe yakanneeyongako olunaku olwaleero munange wano ofinawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ko celebrities baffe bonna aba wano saakati n'abo abali wabweru w'eggwanga munaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu kale bambi ngenda kusaba subscribe nga teekako akadde butereevu tojja kwejjusa mwenna abalinayo amazaalibwa olunaku olwaleero bannange mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mbagaliza buwanguzi mbagaliza mirembe mu bulamu bw'ensi eno bannange ffenna twakitegeddeko nti ate leero birthday ate ya muwala wa Rema Namakula gwe bayita Amalu Musuuza ng'era oyo y'omu muwala ate wa Eddie Kenzo abayimbi abo ababiri wabula nga wetutuukidde essaawa eyaleero Rema ye bw'atyo we yalabise bw'atyo bambi yavuddeyo n'apositinga ako ka vidiyo bw'atyo ng'ali ne Amalu bali awo nga Rema mu biseera ebyo ng'akyali lubuto nga yeekwese bw'atyo bu vidiyo yagenze maaso n'okubeera ng'ate bambi abujjayo bantu bangi nnyo bagenze maaso n'okubeera ng'ate mwana muwala ono bamwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu era pati kyemanyi kati essaawa eno egenda mu maaso era ngenda kuba tenjikutuusaako essaawa yonna mu maaso kawo kyengenda okusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde butereevu ngenda kuba ate njikuteerayo essaawa yonna olaba ate munaye engeri gye bategekeddemu Amalu bambi birthday ye nga bw'atyo aweza emyaka 7 tumwagaliza birthday nnungi na mwenna abalinayo amazaalibwa olunaku olwaleero bambi tubaagaliza buwanguzi mu bulamu bw'ensi ate era tubaagaliza buwanguzi mikwano gyange ngenda kuba nkusibula fonawo naye nga ate toseetuka ngenda kuba nkulekerako vidiyo zino kansubire nti ate onaabaako kyojjamu just eat the meat and throw the bones genda maaso n'okubeera nga ate owuliriza abantu bano ababiri obeeko na munnange ate ekyo ky'oba kyojjamu mu ebyo ebingi bye bagenda okubeera nga ate boogera naye nga ate toseetuka ngenda kuba ate nkomawo essaawa eno yennyini n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala goodbye for now. Kankubulire musajja gwe nga tonneegaana lubuto lwa mukazi wo nga tonneegaana lubuto lwa girlfriend lwakakawala ke wapepeya nako nkusaba ng'owoza kimu mwakozesa withdraw nkusaba sooka owulirize bino abawala abasinga okufuna embuto nga mukozesa withdraw si kuba nti temwagikozesa bulungi abamu withdraw entegeera yaayo mwagitegeera bulala bw'omanya okujjayo n'oyiwa ebweru amazzi yeyo withdraw nedda eyo siyo precaution gy'olina okuteekinga obutafunyisa mukazi lubuto omukazi tafuna mu lubuto mwaga amazzi g'omuyiwamu wuliriza kino waliwo kye tuyita urethral washout ani kummwe yali akikoze mu abakola withdraw when have you ever washed your urethra ng'omaze first round oba ng'omaze second round temubikola temubimanyi muwoza kimu twakozesa withdraw olubuto si lwange olubuto lulwo omuwala okufuna olubuto yeetaaga one spam like this emani afulumya spam miliyoni 15 ku miliyoni 2 ze spam z'ofulumya kati akakamu ke yeetaaga kaba kasigadde muno mu luseke lwo lawundi bw'oyiwa busigala muno ogwo miliyoni nga 4 zisigala muno nga zeeyagala kati bw'okomawo ku lawundi ey'okubiri olw'okuba wamaze ogiweebweru ogamba biwedde n'okomawo lawundi ey'okubiri n'ogenda omuwazi no miliyoni nga 3 ezasigadde muno mu kaseke era nga bw'onywa obuugi ne musigalamu obuugi gwe oyinza okuŋŋamba ekikopo kyaweddemu obuugi zezo residue zenjogerako residue spam residues zisigala mu urethra yo so advice number 1 bw'oyingira omuwala n'omala omwebakako n'ogujjayo oguwayago n'oyiwa ebweru amazzi nsemeni zenjogerako spams n'oziyiwa ebweru wetwe genda okole kye bayita urethral washout yetya kwe kuddira n'ogenda n'ofuka omusulo nga tonnakomawo lawundi yakubiri tonnakomawo lawundi yakusatu yakuna mpaka lawundi z'oyagala sooka omale fuka buli lawundi olina okumala okufuka omusulo afuta okufuka omusulo oyozeeko ne kuki ne kuwayayo ku mutwe gyozeeko kubaako nako residue za spams abakazi tebafuna lubuto nti eno spam z'omuyiwayo ng'owulira zijja n'omuyiwayo wabula bw'otayoza kasekeko kano ka urethra zino residue ezasigadde mu spams bw'okomawo lawundi ey'okubiri ze zimuyiikamu mpola nga tomanyi
kati gwe bw'owulira ezijja zino eza orgasm ezikumala ng'ojjayo ng'oyiwa so ziri zaamuyiseemu dda ezasigadde mu urethra yo so withdraw ngenda gikusomesa mpaka lw'onoogiyiga urethra washout kikulu yoza omutwe gwo ogwawayayo gyoze ofuke n'ofuka omusula ntwala omukisa guno okutegeeza aba boyfriend b'abakaddaama yonna gye muli oba oli Qatar, Abu Dhabi, Bahrain, Oman, Dubai, Saudi Arabia, Uganda nti bannange 2022 mujje mpola ffe tulina obusungu waffe ffe tuli banyiivu olabye tunabagulingirira naye waya zaayise dda windo zaayise dda bannange 2022 mujje mpola tulina obusungu bwaffe okiwulidde ekintu ekyo si ku bino ebintu ebigenda mu maaso tuyina obusungu bw'amaanyi n'ennaku y'amaanyi nnyo si ku bino ebintu ebigenda mu maaso nammwe mwabiraba juzi 2021 bomu yatulika ebintu byonna n'ebyonoona abantu ne bafa abalala ne babasiba ekyo kinyiizo nambe mu kituluma ffe bakadaama bw'okiwulidde ekintu ekyo ekyokubiri simanya mbu Uganda yeewola sente ku China nezigiremu okuzzaayo kakati ekisawo kikyo bakitwala kinyiizo namba 2 twabadde tukyali awo ate bugingo neyeewasa neteddi bannange mujje mpola ffe obusungu 2022 tuli bapangulukufu ngamba mwe ba boyfriend b'abakadaama bw'okiwulidde ekintu ekyo ekirala twasindise sente zaffe mu Uganda mu December ne batusala sente empitirivu obwo nabwo obusungu bulala okiwulidde ekintu ekyo kakati twali tuli awo 2021 simanya Rema n'azaalira Sebunya obwo nabwo obusungu bulala Kenza aliyeyo akukuluma mbu simanya oli yafumbirwa Sebunya yamugamba wabulayo weeks 2 nga bagenda kwewasa obwo bwonna busungu bannange mujje mpola ba boyfriend b'abakadaama ekitali ekyo omuntu omuwandigwa mu mbi tutuno tumazeewo tugenda kumalako omwaka nga tolaba na Mwarabu bwakunyega nti bannange akwongeze kasaala ffe tulina obusungu bwaffe n'olwekyo 2022 mubeere bakakkamu nga bwagugaza ffe nga bwagugaza abakadaama ekitali ekyo omuntu omu agenda kugwa mu mbi tukubulokinge ekirala 2022 teri bibuuzo simanya ani oyo gw'otadde ku DP mujjeeko wombuuliza nkusaba busabi we blocking nga sina ku blockinga kuba 2022 tetuteesa tu blockinga 2022 bwonsanga nga ntadde omusajja ku DP tombuuza guminkirizaako naawe nchanja kuteekako bwonkubira esimu nga sikwata nga njogera n'omulala lindako omumalirize naawe ngenda kuddira ekirala 2022 teri nudes tetugenda zibasindikira tukola basindikira nudes zaffe ne tuzisanga ku social media nga zizunga ebyo nabiganye okiwulidde ekintu ekyo ekisembayo boyfriend wakadaama nga toyina sente 2022 totawaana kuba ku simu yakadaama totawaana kutukwana ffe tetukolagana na banaku bampewo za bwavu okiwulidde ekintu ekyo tuli banyiivu